Praise ono musisinkana mutya tufune ku side yo nga omukyala we yazze. Tusisinkana there was a COVID. Tusaba ku sound. Tusisinkana mu COVID. COVID eyo. Abaganda bagamba nti ekiyita ekirabika nga yeetika. So COVID yo yatugattaganya n'abantu twa networkinga nnyo. Okay. So ndowooza twasisinkana 2022 COVID yo nga tuli kumpi mu fuluma. Musisinkana wa n'omukyalo ono era nze nabadde mmanyi njwanjwa nga Frank anja mufuna ku Monday atunnyonnyole omukyalo ono omanyi abantu bajja ku mitimbagano ne beesiba ku bantu. Omukyalo ono omusanga wa watuufu? Twesinkana kabaga akamu ak'omukungu omu. Okay. Nange nnago nali mperekeddeko gye twesanga. Okay. Nga omanyi ne musiima ne exchanging contacts ne ntandika olugendo lwange olw'okumupasuwinga. Okay. Ne mbeera successful mu myezi egyaddako. Ne tutandika mpolampola okugattiriza ekintu. Okay. Sebo. All right. Olwo omuleeta ewaka akutwala ewakaawe. Olwo mu jointingirawa? Tubeera mu courtship. Kwerabako lwe mwerabye genda ku date webityo ng'obulamu obumanyi obusooka obwo webutyo mpolampola. Then okujja ewaka lowooza this year. Yajja waka this year. Okujjira ddala kale. Yaleeta ebintu kale mpulira gwe yatwala ebintu. Ebintu gwe yasiba ebintu byonna obitwala ewuwe. Omukyalo ono alina mu kasente. Nedda munnange mukyala ye yajja ewange. Yajja ewange. Okay. Nenga bulijjo tusisinkana era nga omanyi boyfriend girlfriend nakubiri obufumbo bwa weekend biki ebyo webityo but then nekituuka ekiseera nga she has to move in. Nayingirawo mutyo mpolampola. Abulamu ne butandika okutambula paka we twafusanga okusoomoozebwa. Zibayita challenges ezibeera mu relationships. Eziri buli wamu. Kituufu. Zo ziri buli wamu bannange nammwe abatulaba ziri ewuwo naawe ziri. Okay. So wezityo ne zijja mpolampola ndowooza ne zituuka akaseera nga ziri abazungu bakiyita irreconcilable. Okay. Irreconcilable differences. Nga we kyali ku gundi ojjukira couple kyanga tubeerawo couple ekyasinze otwanaamiriza naffe twali twagala tugifaanane. Eriwa? Bayita Brangelina. Ya Brad Pitt ne Angelina Jolie. Gye mwali mwagala okukola? Okay. Nga twagala couple yaffe ebere kkulu nga balaafu. Okay. Naye kyagaanye nga we kyagaana ku Brangelina. Ate bya Brangelina byaggwa bubi. Nebigenda mu kooti ne mawulire ne gakuba interview ne ziwanyisibwa left right and center. Angelina ng'akyuzinga ono infidelity n'omukuba domestic abuse webityo paka mu child custody paka we baakita. Era nga bwe kyali ku Brad Pitt ne Jennifer Aniston. Nti 2005 we beesanga ku set Angelina Jolie ne Brad Pitt beesanga ku set ya movie ya Mr. and Mrs. Smith. Ate nga kyali mu relationship ne Jennifer Aniston. Gari amaze naye emyaka 4. Okay. Naffe bitubeera tuyitamu mpolampola awo. Nkola ya Johnny Depp ne nono omukyala Amber Heard nabo era wabawulira. Omukazi n'akyuzinga omusajja okumukuba kumbe yali alimba. Era omusango ne gujjanga Amber Heard yali alimba n'asasula ssente. So kati issues zammwe zaava ku ki? Episode eno gye tukoze ndowooza ebeera ya kuyigiramu buyigizi. Tulina njogera egamba nti ebyo ebyewaka ebyomakati ebittottolwa era sijja kuyingira nnyo deep naye at least ku muntu alaba eyo naddala ng'ali mu bulamu buno obulimukko ku mataala limelight oba nga public figure. Omanyi obeera ng'oli public figure olaba ogobererwa obulamu obaako rights z'ofiirwa privacy n'obogezaako kukweka muntu oyinza obutamukweka forever. Bayinza obbasanga ku kabaga ebifaananyi ne bikuba ne bikola ki ne bitambula. So kizibu obulamu bwaffe buzibu nnyo ebintu bikipingira under the carpet forever kiba kizibu nnyo okitegeera. But buli muntu ali mulimu guno oba buli muntu alina akasannyalaze oba buli muntu alinako waali nga public oba nga public emumanya mu consuming.
ebintu nga bino biba byakuyigiramu. Okay. Situations nga zino ziba zizze. Saalowoozaako olunaku lwe namulaga ensi. Ku Valentine. Saakirowoozaako nti nno wajja kutuuka myezi ng'ena nga ndi wano story ng'ekyuse. Era saakirowoozaako naye olw'okuba nti yavuddeyo bambi n'abako byagamba ensi. So nange nsuubira si kive okuvaayo okubaako nange eddoboozi lyengattako. Tuyigiremu. Alright. Mbu Gishwife mbu ye yaleese ebizibu. Mbu Gishwife recently yaliko mu Uganda. Mbu era Gishwife ye yatabula amakaago. Gishwife y'omumanyi? Gishwife akola ng'ani ku side yo? Mukwano gwange. Gishwife mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange nnyo. Bwe yakomawo okuva gye yali avudde ku mirimu. Nze omu ku bamwaniriza wano. Era ne muwahaaga. Bu video ne babukwata because gwali mukolo butwaliko kuliko ba content creators bangi nga omanyi munno okumuwahaaga okumukulisaayo video nezikola ki nezifuluma nebo kati omanya munno wa kipassive nze ekyo oba kiyinza okumuwa doubts muki mu relationship nagamba nga omanyi love nga teriko kububa yinza obutawangala so fena tububa mu ngeri emu oba endala. So mumanyi bambi mukazi wattu Gishwife omumanyi mbu si yagatabula amaka asobola okubanga yagatabula indirectly and not intention. Nga bwe omu ku buntu ku papajjo olwa incident ng'eyo oli nakipassive nga bulala naye ng'ate nze ng'omuntu mukwano gwange bambi Gishwife mukwano gwange nakati ali wamu nange Gishwife mukazi wo ali wamu nange mu kunyolwa. Kuba bagamba Gishwife we yajja wano mbu mulina we mwalabikirako twalabika naye nga mulina emirimu oba simanyi mwakikwasaganya. Twali ekyatugatta content. Nabisanzeeyo ku Gospel Guru omukyalo oyo ng'agamba nti ekintu wekitambula wakwasaganya Gishwife era yaddayo nga ali happy. Samukwasaganya mu ngeri eyerowoozebwa ne mukwano gwange. Gishwife ye mufumbo muki mukazi wattu ali awo mpolampola kubanga naye tulina otegeera kale simanyi sitambulira nnyo love life ye kutuuka eyo naye talina buzibu kyemmanyi ne kino takiriimu. Era omukyala we yagambidde nti weekweka mu content naye ng'olina ebintu byoyisaawo mbu tukola content naye ng'ebikambwe byoyisa mu content bikambwe. Kyovala bankugambye nti ffe abakola omulimu guno tuli ku kabinu ak'enjawulo. Tubeera n'abantu nga mikwano gyaffe nga bali mu industry eno nga opposite sex. Kakati omukyala kizibu ekimukonvinsinga naye era it is understandable. Naye nga in all hearts of hearts nedda nsirimba yabeera content. Content era yoli omwana gayagala oleeta mu picture aliwa Shani Lips bangamba ne in fact byonna obadde ogenda biddamu nti ne Shani Lips nga naye nabadde simumanyi naye bamuŋŋambye bugambi awo ne baŋŋamba Shani Lips mbu naye omukwasaganya. Oyo mwana namulaba 2022 nga muto. 2022 nali ntegeka hip hop nights au ku Liquor Shade nga ntegeka hip hop nights eri wano opposite City Oil. Nga buli mwezi ntegeka hip hop night nga nitaba rappers abakabi netukonvergingira awo. So najja nga tena na nviiri Shani Lips nga muto 16 emyaka 2022 tena na nviiri ninga womanye gye emyaka olumu gisumbuwamuko ku baana abatiini bwe batyo nentandika okumuwa direction ne mugamba ebintu si bya myaka si myaka gino wegityo so nembeera nga nsobola okumuwa advising nga netufuuka bamukwano mpola ne Shani oyo mpola so ye mukwano gwange abadde okuva 2021 paka kati 2025 Shani Lips nga ntwala nga big brother
Okay. Bw'aba alina challenge yonna nze gwa asobola okunkubira ne mugamba kino because kati naye content creator ate muto pressures nyingi ezimujjira. Muto oyo mwana. Muto. Eh. 2021 waba yalina 16, 2022 7. 2022 16, 2023 17, 2024 18. Yali tasoma. Saba zina alina 19. Yali asoma. Naye ng'ayagala nnyo okwenyigira mu bintu bino eby'amasanyu. Eby'amasanyu era nga omanyi emyaka egyo ffenna twabikolanga nga tukyali batiini gye emyaka. So nintandika okumuwa direction era ne family ye bamanyi bulungi nnyo. Family ya Shani Lips ekumanyi? Yes. Nga big brother. Kuba baŋŋamba nti Shani Lips mu abamukozizza era akulidde mu ngalo zo tumuleze ng'omuteekateeka. Tumuleze tumuteesa kati bw'owamala omuteekateeka n'omukola ki ekintu n'okibeeramu era yasulako neewuwo Shani Lips. Tasulangako wange. Tasulangayo. Shani Lips? Etuba twemitingira either ewaabwe because bamanyi oba mu bifo kati ate tutegeka nights. She's a party host. Yeah, okay. So olumu ngenda ne musupportinga mu mbeera eyo. Naye nga tekisukkanga kaawo nkatwalanga katoo kange. Kubanga baŋŋamba tava kyanja mbu atera kubeerako ne wa chicken. Simanyi era chicken tuli mu industry emwe. Kuba chicken namula waliwo ka video ke namulaba naye. Yandowooza oba kwe baabijja nti atera obeerako ewa chicken. Ne ŋŋamba nti ate ntambi yadda ddi ku nkola ya Airtel. Tugabane. Ng'akwasaganya ne chicken. Nedda munnange. Era ne chicken naye ali kyanja yajja kyanja. Era nze omukuba mu inspiring okujja ekyanja chicken. Naye kyanja. Ebintu byekyanja. Tuli ba mikwano tugatta. Pozi ne Bruno gy'abeera. Bruno naye wekyanja. Ensonga z'ekyanja ndowooza tujja kukola episode. Kyanja episode. Ne Adam Kungu abeera kyanja. Ne Adam Kungu w'ekyanja. Ne MC Katusa abeera kyanja. Ne Kasuku abeera kyanja. Pula ne Winnie Wamami atera obeerabeerayo. Ekyanja mbu alina apartment gye bamupangisiriza. Bonna kyanja kyafuuka kati nga munyonyodda. Mugenda twonoonera akatundu naye temukonoona bataayi tugezaako ab'emakindye muddeeyo era nze sheriff gwe sheriff agenda okutereeza kyanja. So Shani Lips ono tomukwatangako? Simukwatangako wadde naye nga twemanyi ate mukwano gwange. Okay. So anti awo Milky Bay naye we yabadde abuuliza nti omukulu oyo mumbuulize byempulira bituufu Milky Bay ye kuba naye mu picture awo waali. Kati oyo yasinga oleeta obuzibu. Milky Bay. Y'omu ku basinga oleeta obuzibu. Atya. Olaba kiri ky'ogambye nti twekweka mu content. Mwekweka mu content naye ng'ate amasasi gavuga. So guno mulimu gukyalenjinga. Naddala ng'oli mu relationship era muli nalowoozaamuko nti maybe oba okyozingako kimu soka n'okimaliriza. Guno omulimu guno gwe tulimu mu kalubo. Omuntu agulimu n'awangaaza relationship muwe ekitiibwa engeri gy'aba kihandolinga. Probably era mba nina okugenda mpe ku notice. Naddala nga at least alina successful marriage omutali mbeera nga zino. Embeera ezimu kisinzira how people handle. Kweza nga zinza kubanga nafuko nga balaba balina ennyingi but maybe they handle better. Maybe ba spouses baba understanding much better. Maybe fa abaffe kye batasobola kutu understanding. Probably. Kuba Milky Bay interview gye wakola nga ogenzeeyo. Ogijjukira? Saudi Arabia. Saudi. Yaleeta obuzibu bw'amaanyi. Awo mwali ne praise. Okay. Omwana n'agenda mu vidiyo n'ayogera. Omwana oyo Frank Ntambi kyagala mpase Frank Ntambi onange sins tezaali nnungi. So Milky Bay y'omwagala oba bankasukira egiraasi ewaka praise yazikasuka nenjewo egiraasi zalinga 3 obusungu. Kuba nateekako Gossip Live nga tuli babi. Milky Bay yaleeta ebizibu. Milky Bay ekitegeeza yatabula amakaago. Simanyi mukazi wattu bambi. Naye moment yo njijjukira. Ka video yako. Abaana baasalamu interview eyo. So omukyala agamba nti you a joker. You are a joker.
Joker. Frank Antambi is a joker. Tobalangako serious. Mubadde mu relationship but you're not serious. You're a joker. Why are you joking? Joker zinezikuba amatatu oba Joker ono yali mu firimu ya Gundi. A joker omuntu atali serious. Tomanyi kyoyagala. Atali serious mu relationship atali serious mu bulamu bwensi. Ndowooza mu relationship kuba ensonga zaadde ku relationship. Toli serious mu relationship. Yakuwa omutima. Omutima n'oguzannyisa. N'atambulira Sonko. Akayimba ka Bobby Wine. Okitegeera. Kone n'omwesiga simanyi n'akuwa omutima n'okola otya okitegeera. So I can take that in maybe being a joker because abakyala mu love relationship bali much more directed than we for abaami kubanga olwa factors empitirivu olumu omuli emyaka omukyala gyakoma okweyongerako omwaka gumu pressure society pressure family pressure mwana wa munne emyaka ng'esatu oba ena nga toformalizinga nga ensonga ezo akikukyala akikwanjula akimbaga bintu webityo yo buli mwaka ogweyongerako pressure bibuuzo ebibuuzibwa yali serious edda munanga ali serious omwaka omulala ne gukola ki ne gweyongerako so kusaidi y'abakyala kibajjira that kind of pressure then pressure yo wejja then they exert that same pressure kugwa omwami okitegeera nti love okweyagala kuyinza obutamala musobola okubanga mweyagala bulungi nnyo 100% era nga yo si issue n'ebirala nga mubifuna bulungi nnyo nga si issue n'ekintu kye bayita okumuvinga from step A to step B ewasinga okuleeta ttagali what we call commitment commitment eya actions ngezo eza formal steps to formalize then mukacho kano pressure ngeye yinza okujira ngate nawulina pressures endala mpitirivu mu ngeri gy'otambuza obulamu olumu financial constraints olumu emotional gundi ebiwe bitunga nawe byoli mu kudiringa nabyo Katonda ina akongerako ekyo okitegeera kizibu nnyo omwana nga atandika okuweza myaka 24 25 ovudde naye myaka 22 agenda yingira 26 ngatalaba kiddako in terms of formalizing obufumbo so abakyala kye bayita obutabeera ki obutabeera serious yes oba okuyita lwaki tewamugira tewamuwasa okuwasa that is the biggest mistake most people do doing something under pressure I think why not kubeerawo goodwill waliwo mu relationship nze nganze kye bayita click or clickinga that click that emotional click kastejja bino ebirala bibeera byangu so mu struggle ya relationship oba courtship abawo kintu kyononya mu muntu naawe then kino kisumulukuke hakane kisumulukuke so why tonakifuna nali sinnakifuna nga nkyakisaakinga omusajja gwe bayita Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yomu ku basinga obugagamba sportsman essaawa zino alina mukyala we girlfriend kati oba fiance Georgina Rodriguez tamukubanga mbaga Georgina yatuka ekiseera ne yamubuuza omusajja kiki ne babuuza ne Cristiano Ronaldo Cristiano n'agamba I'm still looking for that click oba oyo kimusibye bintu nga bayinza divorce nebaawo namuyiwa because abazambi omupiira babayiwa amavivi yes kituufu but ebyo bisoboka naye Ronaldo ye yagamba akyanoonya click eyo mu Georgina bino ebirala byete because sente si issue eziri bezaddemu n'abaana kati kyegamba nti step eyo eya marriage buli wogikolera under duress under pressure kirizo obagaana naye yinza obutagenda mu maaso wadde muba mugitandiseeko myaka 2-3 ne mu divorcing there are so many cases of divorce essaawa zino bali ne bagenda mu church mukono utwala bukadde 4-5 after 3 months or 6 months or a year or 2 whichever period ne bakola ki ne baawukana because enkwatagana yo bagigendamu nga side yemu tenna feeling until no probably that is the right time or that is the right person okay so Ntambi nti omukyalo ono era alina ensonga gy'agamba nti gwe wamupositinga
n'oteekayo ebifaananyi n'olowooza nti emikolo ogimaze okiggadde. Ebifaananyi bya Valentine gwe byakulowoozesa nti omanyi abo abamawulire ababeera mu mataala ye wakupositinga alowooza nti emikolo agimaze. Ekintu ekyo okyogerako ki? Nga bwe nakunyonyodde nti okupositinga omuntu yemu ku steps ezisookerwako probably mu era eno okumuwa assurance nti gwe nnina. Kuba singa mba nina abantu abalala basobola kupositinga okubanga nnumya bali. Okitegeera kati wemba nkupositinze probably nyinza okubeera nga step esookerwako okulaga nti gwe ndiko oba okitegeera. Ne mu kaseera kaka period eyo nti Valentines olunaku olw'okulaga omukwano tewandibaddewo olunaku lwandibadde better kukola kintu ekyo. But then nekikuzzayo ku kiri kyenkugambye ekya pressure nti omuntu aba ayagala oba kati opositinze awo myezi nga 3 kukyala myezi nga 6 kwanjula oba okitegeera speed ate nga waliwo enjawulo ya marriage. We are not married, we were in a relationship. Byanjawulo abantu babigatta byawukana. You can be with someone in a relationship nga mwesoma nga mwetegeera then we mulabanga musinkinze ku bisinga obungiko musobola compromising ku bitono then musobola getting married. Kati enjawulo oba ensobi ze tukola relationship abasinga balowooza bwe bufumbo n'oba stayinga ne munno mubeera ba partners awo we mutyo but omuntu asobola okusiganaga mu myaka ebiri tubadde ffenna tetugenda kukola because a life commitment. Marriage is a life commitment. Ebirayiro ebyo abantu bebakuba mu church abasinga babikuba for formality. Ne mulimu ekigamba nti for better for worse. Munno n'omugumikiriza mu bulungi ne mu bubi. You cannot say that nga tobaddeeko kko naye kabanga. Okubanga omupima obusungu bwe okusanyuka kwe biki what can you compromise, what can you not. Kakati it takes some time. It cannot happen in just 6 months. I mean in just 4 months je mubadde mwenna. Kuba giri je mbadde nga mu meeting weekend because ebiti ebyo yinza obutabibala. Nyo omuntu okumutegeera obulungi oyina osooka n'obeerako kko naye akaseera n'otandika okumipima nti wemunaabeeranga mwenna kinatambulanga kitya. Ananguminkiriza anantegeera namutegeera namuguminkiriza then kyekiyinza obatula ku step step eddako eya commitment ey'obulamu. Naye kati abawala b'ennaku zino si bonna bati abamu olumuvinga in naye mu apartment oba luddawo aba ku buzigo bakiki ebiddako pressure tuzaala ddi ompasa ddi ojja ddi ewaffe ebijjira kumukumu naye nga ze saaliyagadde nakuzaala mwana mu mukyala nga byakupapiriza nga ogenda yita emyezi 4 nve mu bulamu bw'omwana abeere na single mother mba njagala omwana wange wendi muzaalira wonna ng'asobola okutusobola okubeera ffenna nga family. Ne kati amaka gali divided nnyo ba single mothers bayitirivu nnyo ba single fathers nabo gye bali because of layers zino ezitanywezebwa mu kusooka speed nebeera nga mpitirivu etu creating a very broken, a very spiteful, a very hard society, institution gye bayita marriage. Ifefe nnyini kati I don't want to be part of that bandwagon. Alright. Kuba agamba nti goli public item. So yakufunidde omuntu gwe bayita personal item. Nti kirabika obadde consumable mu public. So kwe kufunayo omuntu personal item owuwe obadde wakyalo walukale oli walukale so kati kakukubeko owomu okiwulire ndozera akasanyalazo okawulira mukwano sikawulira akasanyalazo kalako okawulira sikawulira olw'ensonga when you say that statement ate nawe nojja mu public nawe ogenda kufuuka public item oli abeere private nga gwe obadde mu kyange kati oba osolovinze ekyawo. What I would have thought if you want him to be private you also have to be private. But then now you are becoming a public one also. Abantu okufuuka ba public figures olumu basikira ku bannaabwe akasanyalaze paka now imagine singa
asigala naye bamujjako interview bikina asigala nti ayambuka yeti munne ali private kati munne naye n'afiringa kyabadde afiringa mu kyange so ali more likely okufuuka public item naye nganze kati kyangamba kyendi kubanga abadayasi bayinza omublockinga so abajja mu interview bajja kugimuwa before you know because abantu twetaga just moment yinza ona kubeemu yokka enso okubanga etutegeera oba kitegeera so naye asobola public figure oba she's a potential candidate to be one then the other one is private so naye ayinza okujja mu boat gyembaddemu naye naafiringa the pressure zitubeeramu as public figures in terms of maintaining relationships mu ngeri eyo but singa kyabadde kyagala kubeera kibeere private twabaddeewo kyabadde kimuleta mu camera unless when you're trying to prove a point nti akasannyalaze tonnakawulira nedda olumanyi lwaki love yakustrugglingira nze mbirivinga ekintu ekirungi kyonna kyonna mu nsi kyakukakaalukanya olina okukakaaluka n'okufuna ekirungi so nze love kasebeera nga ya museetwe mba ne red flags nti eyinza obutakola era nze omuwala kasita nyanguyira sigenda mu maaso ono yali ayanguye nnyo nedda yali tayanguye nenga kyengezako okugamba nti ekintu ekirungi kyamangumangu ekintu ekirungi you have to struggle for it kati love oba relationship zino kubeera kera kumacha haso zetubeeramu ez'okunoonya ssente leero osobola okujja ku Monday sente nezikola ki nezikubula olina okukomawo enkya okole ki ozinoonye paka wonoozifuna ne relationships oba love life weto weeri ogenda mu love eno nekudisappointinga kiba kibi nnyo okugamba nti nze mbivuddeko era ogenda n'onoonya endala era weegaana n'ogenda ng'onoonya ki ng'onoonya endala paka wofuna omuntu oyo so tubeera mu kunoonya ne Juliana yayimba akayimba nkyamunoonya ndimulaba lulibo olwo eri essanyu ndirifuna kanjira nnindako kati yenze nti patience nina muyitirivu nnyo naddala ku kintu kyendowooza nti kyekijja okumpangaza emyaka emiwanvu mu life commitment so bano betugenda mu myezi 2 myezi 3 nekiggwa nze sikiinaako buzibu era people can judge me nti ntabitawangaala mu relationship but I would rather butawangaalamu than okusigalamu nennumya omwana w'abandi oba naye naakola ki nannumya nga ngolaba tewali lugendo mu maaso awo so you rather nti ofuna red flags okiba kisoboka okukivaamu kiveemu onoonye ekirima kibeta era naye ku side eyiye namusanyukiddeko nti yalabye nga kino maybe kiyinza okuba nga mulimu red flags nnyingi n'abuuka mu lyato agenda afuna ekirima kibeta afune eryato eddala so nze ndi muntu ali very philosophical mu bintu ebisinga so that is my philosophy of love era nze kizibu nnyo I've never been spiteful eri ex wange yenna era wembamba sanze twogera tuseka tukola buli kimu because love is not enmity nti mba mu breaking the up oli abeere mulabewo okitegeera mbu yabadde yakava mu nnyumba yo n'ayingira endala ekintu ekyo wakiwulidde otya akasannyalaze ndowooza awo wotandikira okukawulira nga kakaaye sikawulira because it is much better than okubikolera ewange okitegeera waba avudde ewange n'agenda ewalala bwe yadde yakabuuka wuwo n'afunirawo love bwetyo teriiko nnyo science teriiko nnyo science abantu abasinga olumu beesanga amabaala obulamu ne butambula ate abagenze mu church gye basanze nekigaana okutambula so moment eyo ova n'oyingira wano wekikola formula n'ekola kibeera much better than okubeera ewange n'okolerayo ebibi ebirala anti ebibagamba omwana w'abandi n'omulumya bw'otyo bada nakaba nga tomufaanako notomanya amaziga g'oyo omwana tegasana kuzibuda toto wa road n'omuzoganya era ye toto wa road ono wa clearing and forwarding so wa clearing and balina ssente mbwe era yakuteekamu ssente empitirivu teyanteekamu naye nga balina bw'omudiri gw'omuliddeko mbw'oyo omuwala mulungi mu kuteeka mu basajja ssente bambi nedda bamuwaayiriza bo famire yaabwe balinamuko ku majja ssente weeziri okitegeera naye nga wa clearing and forwarding akiriyalinga ki era weyabadde annyonnyolera of course side ze yenna maave ebyo kiriya ntambyo forwarding ono mupya nedda yeyo clearing gyetuliko oba clearing mulala oli owaddala byalimu byalimu yes ne ssente bazirina weeziri
naye era ne wezibeerawo nze nga nze ntambiravu kye kisinga okubanga kiko. Akasente ke wakalyako? Nedda. Mbu yateekamu. Nedda. Ekyasinga mukuba wululu. Ng'obuntu bw'omuteekako bwonna bunyaala n'agamba naye ntambi. Kiki? Tijoogo. Joogo ly'abasajja. Kiki sikuwa ntambi? Ne love ina kubeera bwete nti you compliment each other. Ntambi asobola okubanga asobola okusanyusa leero nawe n'omusanyusa nsanga mwenna mulina obusobozi kyekyali badde ekikulu okitegeera. So but still the core is can you maintain being mwenna. Okay. Simanyi ono eyali yakufunira kawunyemu mbu nga wova mu ndongo ne Bashalom. Mbu kumulyanga asooka kuteekako kawunyemu ovaawa simanyi yoyo. Oli mulala. Ate yaliwo oyo. Oli ye X. Liwa yenna. Waliwo X ali awo before this one. Oyo yalina ejjoogo. Si ono wakawunyemu. Ono amitabadde na buzibu. Mpulira mbu ono yakuteekangako olukongolo togenda laba mpiira gulabire wano gospel live mulagawa biki. Awo yali oli. Togenda ku birthday yani oyo. Yali oli. Ono wa wano. Kugundi. Naye olabulira naye omukazi ng'alina ejjoogo oyo. Ng'ate talirabika wabeera kugundi. Abakazi bajogera ddala abasajja nno nze nkubuulira. Omusajja n'omulala kudduka waka. Sawa 2 omusajja yeggalidde. Kikazi mukiwaayirize. Layira ebintu eyabikola ebyaddala. Mukama wange. Nabagaana abo basakozi Bashalom nabagaana. Ekibiki anti nga waliwo yagamba ssebo tuve wano. Mwalino ba birthday naga basakozi tobayita biki ate yangu tuve wano. Anti Waludi agimanyi eyaba amawulire agimanyi. Niyo uyo ndowooza gwe wandi concentrate nze naye yali jealous kuggwe. Era teyali muntu mubinzi era by the nsana yokko omuntu ng'afugisa ekyuma. Wetaaga ekyuma kati kuba bituuse. Era oyo yambi yalantadeko ekyuma era ng'olaba ntandise okumuvinga mugundi entuufu direction entuufu. Kati lwaki wamuvaako? Kyagaana nakyera. Awo gutali musango. Ogutali musango. Kasa kiganda bane kiba kiganye. Mwesiba ku bantu. Kiba kiganye. You have to move on. Notandika chapter empya. Naye weegaana ng'obikkula endala paka. Abantu abamulavu bagifunya ku myaka nkaga bagashumba Frank. Afu emyaka 2 ngali mu struggling okufuna omuntu oyo. Simanyi bonna tobazaddemu. Sibazaddemu. Nga bakutwala mu kkoona lya Bruno. Lya Bruno. Leeta buyambi. Biki. You are deadbeat father. Kyobalaba nti nkyewala nnyo. Mbanjagala nzali. Okusaka kodyo ki? Obuta abasinga babeera ku gundi. Anyway, sagala bigenda mu nnyo. Wanga sagala bigendamu. Nono wawano tewamuzaalamu. Aliwa. Ono yali wakawunyemu. Anti tetwawangaala. Banga lyali tono myezi 9. Nga sina kulowooza kuzaala mu mukyala tuba tulina okumala akabanga twetegeere tuzaale abaana baffe tuwangaale nabo. Kikiri kye nakunnyonnyodde wali. Yes, kati ze ninganga Leonardo DiCaprio. Tagira muwala wa myaka 25. Asobola giweza bwe kiri. Nga kati nange nnako ku myaka egimu. Kuba yagambye nti in fact ono gwe yagenzeemu agenda namugulira nzirusi. Kale kwegambe wuwo olako badde omwokyera time. Byonna bambyasooka. Bagenda mukolera ebyamagero. Kuba emmotoka eri mu kkubo. Abigwana. Lwaki wali tomukolako? Nali sinafuna busobozi. Okay. Kyenkugambye nti naffe tulina bingi ebituteeka ku kisenge ne bikutugira awo. Okitegeera naye ofuna omuntu nga byobadde oyagala nga waliwo asobola okubikuwa nga sisobola kubikuwa nga yekowa tewaba buzibu ogenda n'obifuna. Kubambu gundi Photoshop gye yamukoleddeyo surprise yalese na company namba ye yakubye ebifaananyi ebyo. Gwe waleeta simu oba waleeta baani mwakuba by'amasimu. Twagenda omusajja ffe bali bamuyita. Ebyo byali byakuyiiya. Bagamba nti omumpi wakuma wakwata ensoloso zeruma atudde. So kati ono gwe yakuleetedde ye musajja ayimiridde. Kirungi wabeera ayimiridde. Naffe tuliyimirira. Tuliyimirira. Ate olinga akolima. Sikolima. Naye wabanga ayimiridde nga nze mbadde siyimiridde. Nange ndiyimirira. Nange ndifuna omuntu angwana mu kuyimirira kwange. Yes.
olinga akolima asikolima omuntu aba afunye ayimiridde agende nedda wabafunye zemba siyimiridde nga ndi ku maviivi luliba lumu gundi yayimba oluyimba ava peace liririranda luliba lumu nga naffe tuliranda kati nange wemba yakyali ku maviivi luliba lunaku lumu anti ebirooto byombu tebikutuka mundanga tisinze sibirinako control ebirooto yaffe Mukama Katonda yakuteera ate mulimu n'abalala nga biringanga ebyekutta obulungi Mukama Katonda n'ateekawo challenges mu bulamu bw'ensi so ffena tuli mu lyato lyerimu omugagga leero enkyabeera mwavu leero enkyabeera muki abeera mugagga tewaliwo mbeera ya lubeerera kati kisinzira oba zze mu relationship kikyoyagala naye yakusaba ku bufumbo ye yabusaba nga sisobola bomuwa mu kaseera ako nemunnyonnyola n'agaana kibayinga of course ng'alaba ndi Mr. Byekwaso nga kulabanga Bruno Betty yes kumala budde ate nga ye pressure ebeerawo yalina pressure ebeerawo kuba naabo bwala sinayekka bonna kubanga yagambye nawulidde nti ekyamuleese mu mawulire kukiri yalinga nti tokyali mu kuba wabadde ayita nga bamugamba mukyala ntambi ndowooza najjo kikiri yalinga akwejjeko publicly so abeere free ku mutima n'omuntu gw'alina abeere free. So I think it was okay. Yes, tactically she was right. Yes, tactically, if that is the tactical move, ngesobola okueliminating ekyo. Musajja wabadde atambula ne musajja we nga bamugamba mukyala ntambi. Tactically eyo move nungi era njukubira ki obugalo. But I believe omuntu nga akwagala aba kutrusting omugamba nti nze ne gundi twakita. Tagenda toyina mala kumuprovinga nagenda kutegeeza nso olina tegeeza ye. Kwabanga akutrusting enough, of course bameka bolabanga bulina kubajjukira yalinga nti kati gwe twekyawa gwe nkutadde kati nfunye ono so but tactically maybe kisobola okubanga kimukolera n'omwami nga kisobola okumuka omwami kubeera sure yes kiba kisoboka awo ekyo nakyo sikinaako buzibu kati ye yakugoba gwe yamugoba ani ya moving to be honest kyatuuka ekiseera nga ndaba nze nganze maybe I'm wasting her time to be honest nemugamba you know what sagala obere muri no lyato you want this obudde pressure bichi probably nyinza okuta kutusa ku promised land yeah so awo mbasimanyi yagobani but it doesn't matter ekimateringa nti mwa amicably mwetegeragana ne mukita watali kusika mugwa so kyewakola n'agenda n'afuna nagagga nate bangambye nti ate bbaawe ntaani kituufu simumanyi nanti era kali nze mbadde nnyimba kayimba kali aka eri wamala ndowooza yalaba sirina ssente mpammante ekutabanguka nandeka agenda aganza abaziwezaako alowooza nti emirembe ginaava mu ezo ssente zanoonya nekisingo tebengamba wekisinga okwagala wenamwagalanga naye nga ye wamwagalako wamwagala just yagumiikirizaamu kyenkugamba namwagala naye nanjagala naye waliwo ebyajja nga biri nga bisinga kukwagala ndowooza yona badde afumba oba yona badde afumba yes tambi yona badde afumba noggolola naki era kati nyinza okuddayo okubeera shabe soka olinde yona badde afumba emmere ettooke kati nonze mbadde manyi mbuki adduka oguze n'ekyuma adduka ebisibikulu mubiyinza obutabeera obulamu bwo butandise okutambula atadduka ava we bajjula nanti ekyo olumu Mukama if you're true to yourself oyo abatamatalinga third party abatamatalinga gwina kusigala ng'okola kyolina kukola yes advancing yourself nga ggwe ebirungi bikutomera bijja kati oli kuki sawa zino are you free oba wawumuddemuko soke weetegereza love tebagiwummula
kubanga olumu n'abagiwummuza ne balinda era ayinza okugwera mu muntu omukyamu. So it is not a guarantee nti kasita olinda kankiweemu obudde you guarantee to have a life partner. Nga bwe nkugambye lava eringa kunoonya ssente wezibula leero ng'enkya okomawo ku mulimu ng'onoonya ne lava ovamu eno nga bakukyaye oba otambula tomanya ng'ogezaako paka mu mikwano gyoffe mulimu abalina kalakita ngezi like beba oba bebakugira bebakusigula emikwano abakyala bekwasa bwekwasa bonna ne bakyala ba mikwano gyange era nabo bekwasanze abamu era ogenda okuwulira ntambi oyo yakuwabya okitegeera tokuwabya nange ewange era nabo mmwe mubeera obuzibu ne babakwano bange abamu nze buzibu so ekyo kyabakyala abaagala afune kye bayita scapegoatism scapegoating yekwase nti abo be buzibu ayiseewo byabeera ayisaawo but emikwano gye banko bizibu baawo yabeera obuzibu oba mukyala we yabeera obuzibu. Alright, kati omuweereza kayimba ki gye yagenze? Akayimba wakati obuyimba bungi obutambula. Akayimba ki nandimwadde mukazi wattu akayinza okumugumya mu bufumbo gyali abeera eyo. Kayimba ki mukazi wattu twakola sente twakola sente ako obanga toba tolese nnyondo eba nnyondo naye si muntu mubi soagala muweza kayimba kamugira kuba si muntu mubi. Obuyimba buba tebugira kati anti abasinga oyimba ennyimba z'omukwana za break up abasinga babeera ki babeera banyiivu. Sobola kuyimba nabikoowa sobola kamuweereza nabikoowa nange ne bw'olikola otya pozi yayinza yo okkanyimbira yakaliwa kakanabikoowa yayinza okkanyimbira naye gwe sirabawo kayimba kagwamu what I feel about her because si kibi kyempulira si kibi kuba namuliddeko ng'akuba abakazi tulinga ssente mugambe tuli kiti kya muwogo naye so ndowooza embeera yeeyo. Yes. Okay. Ninga simuyinaako buzibu wadde. Musanji wo omwagaliza ki omuwabaka ki? Simumanyi nanti. Anti era yagenze. Musanji wange wadde tomumanyi naye somuwa obubaka nti either yeetereze ategere kyayingiddemu kubanga experience yejjo omuwa ekyokola experience naye yeyinza bagamba enkula y'omuto yekuwa ensanyirira agume mbagaliza birungi byereere mbaga eribeera etuuse oba okwanjula bampanga kaadi onagenda lwaki sigenda ate no banga giri kumpi bayirayo nze mugana wange Sakozi simanyi oba kiri kunzo oba ki ninza omuntu ng'abadde mukwano gwange mu mbeera ezo ziteekawo mbeera. Alright. So bwe kityo bwe kitambula ebintu byantambi ndowooza bikiryalinze bulungi nnyo. Praise tukwagaliza buwanguzi gye wagenze Katonda yebale okuwa nagagga bifeekera era tusaba binyonkondo byomere wawonye entambi salayo kakoko weeriire yeekulise olunabi yeekulise nawulidde nawe wabadde mukwekulisa mwabadde mukapate nga mwekulisa. And so that is my lifestyle every day. Ku hang out. Yeah, twabadde ku hang out. But for me that is my lifestyle every day. Every day I celebrate every day. Nade manyi wekulisa praise. Me I celebrate every day like it's my last day because manyi what's going to happen tomorrow. Okay. Yes. So buli kimu oli solid? Very very solid. Wewe tagira obuyambi otu. Nkomyewo katali. Okay. Yeah. Fresh on the market. Ntambi kati ali ku market talina fresh on the market. Temutya mukubirako enamba yesi mpozeri ki ne mwana gwe Miliki B. Okay. So muganda nge emikolo gyabadde mingi nalabye ne Debbie bamukubyeko ekibaati kati completely. Alisha Debbie sempaka. Alisha Debbie bamukubyeko ekibaati. Bamukonkonye. Bamukonkonye. Mukululuze. Abraham. Simanyi bamusasula sente ze. Debbie wayogeddeko naye. Nayogedde twabadde ffenna ku Roast and Rhyme. Baba Debbie
emikolo enyambala ya Debbie wagirabye nagirabye kati ngenda kunyumiza emikolo ejaluze ne mukyala we jaliyo si lwa mukaaga lwakutaano I think lwa mukaaga jali wano side z'ekigawo gardens awo Kigo Gardens we babadde basooka kibuli yabawoowa ne bajja ne bakola omukolo okwali abantu ab'enjawulo ebitibwa eby'enjawulo era gwatambula bulungi nnyo baganda bafa ba B2C ekola ngani bagenze nga baani ba B2C bali bakwano ba musaidi ya muwala naye kakati omukulu yamaze abayinza omuwerekera nga tewali ne Bruno namulabye ono n'abaaziko ewoono B2C bakwano ba muwala babadde bagendedde ku muwala naye kati oli yamaze mabegabega ku kibega nga talabayo so ne bakola ki babadde ba Peg Boys yabeera ku side ye ne Bruno namulabyeko naye era yabaddewo omukolo ne gutambula nno bambi abayimbi ab'enjawulo Raymond Namakula Spice Diana Winnie Nwaji Daudi Lutalo kyabadde wali muganda sente zabadde awo munnange basitaddemu Tigiza Debbie bamusasula bamukiriyali kali ngenda kunyumiza Debbie kuba nagenze ne mbimubuuze jjo Cross and Rhyme agamba ki kati omukolo olamaze okubeera nga gubeera awo musajja moto agabye n'emmotoka kuba Luli ye yagaba ku luno omukazi oba ye yamugabidde era yagabye tubuuza azivugirawo akuba n'eri simulabangako ng'agivuga Renji gye basooka bamuwadde wano TX katulabe semotoka nayo nekola ki negabwa mu bitiibwa endulu ne zitta abaki eno nno Shadia waffe Nakalema yabaddeyo shuma Shadia ye best one omukyala waluze ate ne Shadia mwagamba nti naye gwokutte gobba anti kati saawa zino munnange laavu mulimu emyaka egimu nga sino byali bituufu ebya Shadia anti Shadia yansanga akuserina n'angamba onani wagamba nabbono siri naye ekyokuba naye tekitegeeza baali babuuza gye yava tebabuuza bw'oli naye owash kasola gajjalamu olya kuba bbusu olya kuba bbusu so Shadia yabadde ku gali ya mukazi ngera yateekateeka bwe bata made of honor babayita bati we batyo yabadde awo gwakubiri gw'omukazi nga yeetala kulumya bolumbi nno nga Shadia naye alina ennyimba obuntu sitoko bwakola nga alina message egenda nga neeno Debbie bamusindikira ne mu speech Debbie sempaka speech ezabadde awo ng'olaba zigenda wa Debbie bannange ningamba guno omukulu bakoze gwa mpalana gwa kakasa guba gwa mukwano gwa ddala gwa kimenete engamba owaye kambireke ne gutambula owe gutyo majolobero kulya kunywa ensi nekakasa musajja alaka ayinamu kantu oba mukazi omukyala ye kube nategeddeko ali mu famire y'abasaida Saida Bumba kasente weekali amaduuka mwegali awo mu tawuni omwo ava mu famire ya Saida Bumba era by the way olaba omwala we mulaba nga ali lavish so bagattagatta naye kinalabyemu ekyabadde ekikulu laavu yo weeri bambi kweri beeyagala okakasi nagirabye laavu yo weeri bambi so we nagenze ku Roast and Rhyme oba ngambye nti omuwala ava mu famire ya Saida Bumba awo Ajat Saida Bumba amatatu ngalaba kano kafuna kaite kafuna but that is good kasaba love weeri kintu kya bakitambuza that's good jukira bagenzo ogenda mu mukolo ogwo nga waliwo struggle ey'amaanyi ey'abantu abasatu eriwena Luze ne mukyala we ne Debbie era ne mukyala wa Luze oyo gwe bawasizza tojjukirako n'ebipapula ebyafuluma letter of intention to sue nga baagala suwingana Debbie nti kiki kyabalebula tomanyi Debbie yali akutte wansi ne waggulu bamaliriza batya bamutisisa nga bagala mutwala mu kooti naye nga Debbie yeki yali bali bamuwadde w'ennaku 3 bamuwa ennaku 3 naye nezigwako tuli mu myezi 2
okitegeera olwakuba Debbie yali akoze eki abanjiza ssente ze ezimuviirako ate okwagala okumutwala eyo but maybe if it was for PR kati bakimala ate ebbanja livunda. nawulidde nti ono agenda kwesimbawo omwami kituufu si kituufu sinaba kikakasa bulungi naye engeri gye tugenda mu kalulu ng'ate yalikokko mukali akaggwa so kisoboka kati era olaba enteekateeka zino nga zijjira ku speed omuntu ayinza okuba nga ali mu kweteekerateekera something like that or wekitabeera ekyo eno ndowooza yange it is my personal opinion waliwo abantu businesses babeera bakola olumu okitegeera kati businesses za mwami Lujja ze baŋŋambako ko tojjukira connection gundi bye yatugamba Debbie connection ya Anderson ya Luzze Lujja nani ne Lwasa business ya Golo okay alimu ebyo bagamba alimu ebyo ate byali byafunamuko ku buzibu yali ojjukira gundi amateeka awo agajja biki kakati sometimes olumu olina okwenalizaako ddala okulaga abantu nti kati embeera yaterera mbeera you can trust me Waggolo you can trust me back again so abalina okuteekamu buli kimu kyasobola clearinga that perception mu bali abaali balowooza nti omwami yakola ki yayabika yaggwamu tetusobola ddiiringa nabo kubaga oli okutambula olina okubeera nga already gwe nga ggwe tebakulina mu doubts something like that so olaba bino byonna no connectinga ne dots I might be wrong but oba connecting the dots kiyinza okukulagirawo lwaki there was a lot of opulence in that mukolo. Okay. Yes. So katubagalize ekintu. Yes. So ntuuka ku Stand Rhyme ninengera mwannyinaze Debbie bannange mba ntandika okubimugamba Debbie omukolo wagulabye enyambala yo wamulabye akatopo ke yakobye yazze emyaka kati she's like 19 20 Debbie tayonsa ata ino omwana tayonsa naye akipinza omubiri nakipinga figure nakipinga ne detail nintandika yakambadde kulagako balisto Debbie tumena yafunye omusajja yafunye namusanze n'omusajja omusajja no naye nga ayimiridde naye Debbie yavadda nga afuna abafunye guys manyi wezanzibe side zeekyo bakupooti abo balina nga ayimiridde nga Debbie tali bathadi wadde ngezaako kumugamba mukolo bagulabye mukolo ki Frank nimugamba alagamba tanaba nakubitegeera nako tagala nakumanya kitegeeza bino tebyamukuta nga ali mu kulivinga life ye naye no omusajja adda ayimiridde emmotoka gye yabadde avuga zino zireeta simodo 223 ziro zirenje empya nengamba Debbie yanaaba kyogo ki yanaaba kyogero ki yanaaba ki emikisa gyalina nga tali bathadi wadde nga talina nakyamanyi wadde okitegeera namulabe na Abudu omudiri bada nabadde manyi Abudu omuyamulimu Abudu naawe nedda Abudu just gundi pialawe yafunye gayi era nabadde ngezako kwagala okufuna ebifaananyi nagaa ntambi nedda muteekayo no mbaja lowooza muntu wange wamunda ng'olwoyo lwa mukonzikonzi naye ng'alinamu wampimye ng'alinamu okay navuddewawo nga bansiibudde ne miliyoni ezo ng'alinamu kasente yamugambye this is my brother Laira gayina mpaawo cowboy nga yakolamu cowboy yakolamu milioni 3 nazibalamu si byagundi kwata entegera ngamba labanze bampadde 3 nga ndabye bulabi wano ngamba Debbie awo wokutte tota nangamba ntambi kati relationship eno privately agenda zanyira mu undercover nangamba abana bokukibuga wano bakanudde amaaso galinga bakakanudde nagamba ajja beera yiikyo alright so tubagaliza ufumbo bulungi baganda bange mwebali nnyo mwebali ddala njagala tumalize ne Cedric nawulirako amawulire awo gaali matuufu tiyali anoonya ssente ate bambi kitalo nnyo kitalo ddala ate namala naafa Cedric nga tonamugendako waliwo n'omukolo omulala gwabaddeyo over the weekend e Tanzania Diamond bannange byabadde bituufu ne Zuchu Othman Saud ne Nasibu Abdu Juma finally naye omukolo ogwo bwe nabadde mbuza ku connect zange ze Tanzania tegwabaddeyo jjo gwaliyo mu May ne Diamond yasazeewo n'abeera nga abiteekayo it was a private function nika yali very private Diamond n'ateekayo emikolo eyo jjo
era mama wa Diamond na confirminga yana abagaliza nabawa blessings ne manager wa Diamond oyo yani Babu bae nena abagaliza Diamond oyo azze naye afuna obuzibuzibu mu relationship ndoza nga celebrity na wabeera ojukira kuwe Masepetu yasokerako nadda ku Zari nadda ku Hamisa Mobeto nga bashangane Zari bona ne bamulekawo nagenda kuno Tanisha Donna onavao paka Kazuchu yakafuna nga inaja akajjeyo ne batandika nga ba artist Kazuchu kalinamu kalinachi kubamba ngamba nti oyo abala nnyo Azuchu Diamond abala Zuchu talina kyalina mukazi wattu she's a normal one yakagadde just yamwagadde bwagazi bali balangirira danenga it has been an on and off relationship side ya Diamond bwatyo one festival je bali kawo ne kamugamba ogenda kumpa saddi Diamond nabiwaka amazi ne basoka ne bechawa on November wa last year onna then ate wanodozo omukwano ne guba paka yabakataganye so mwanyi nafe wamukubiddeko yabyogera ko oyo naye ali mugundize naye ali mu lifestyle yanyumirwa bulamu Zarina ndo ya moving on alina kubeera nga yali ddala mu love n'omuvubuka Shakib nembere yali last year ndo zamane bakolaki ne baju rectifying ne baterera bulungi nnyo banyumirwa bulamu kulya bulamu kyokka na kunyirira era Zari yabakazi akyabakubya kaga ku myaka gyali muno okunyirira kwali ko tebiri ku minzani Zari yakikola ate bannange sente oba ndoza she knows what to do banja balina sente naye ne kigaano olumu okipinga omutindo bulungi biki but Zari ino kuberanga yalina kyamanyi kyatagamba ku banne she looks very very beautiful like a 22-year-old simaya ali mwekizigo oba yali ali original ali very original yes but ebizigo abakazi babyesiga ne ku maintaininga ku maintaininga so nabadde omuddugavu nagwa mu pipa yes ba maintaininga olumu n'empiso ne beekuba nenga balabanga ko yagwa mu pipa waliwo omukyalo yali afumba omuceere ewa side ze munyonyo yali muddugavu yali muddugavu ddala naye kati essaawa zino when she got money she bleached money disappeared sente yaddayo ikagattagatta waliwo TV yamuyisaawo balina kye bayisaawo all right so tumalirize ne Cedric muganange kitalo nnyo kya Cedric yatuvaako bali lwakumeka lwa mukaaga Saturday so yafa Cedric agenda okufa nga mnaku 3 emabega waliwo fundraising campaign yokumusondera in a tune of 1.3 billion Ugandan shillings jemitwala 3 ja pound ngabajado ija pound because bali balina okumujja e Nairobi bamutwala e London eddwaliro nga lyabasaba bali bagala 3 aga pound ya rabbi twala aga 3 emitwala 3 ndowooza tejaliwo side ya family so family netandiko ndowooza yayitambe yalina okubanga eyitamu ate obudde nga bukola ki nga buggwawo nga wamanyi ssente z'obulwadde olumu era omuntu omu yatugamba nti wano mu Uganda we are just one bill away from poverty one medical bill away from poverty because in Uganda affair olaba connection influence naye alwadde nga family sente tukola ki taina alichaka ne bayita mu connections za mtabani waabwe nabo ndowooza ne bata responding mangu mtwala 3 aga pound yes tata yaliko member parliament tata yo amaanyi nnyo bambi family tugira banga engundi kwa mama ndowooza si chairman wa Uganda National Commerce bichi ejo no Chamber of Commerce omwana wa Piero yu omwana abadde mu Piero yunga tata abadde mu NRM tata ngali mu NRM era bakwatagana mwana personal friend wo akulira amaje bingi ngo ugata influence ne connection zaino kubanga leverage nze mu banga lino yonna nga tewali suubidde nti no sente kaganye kayinzo gana so family ndalika campaign yo ku fundraising era wafiiridde nga bakafunako emitwalo gibadde 4 eja pound ng'ebula 26 basudiru yateeka yaabwe bazaali 12 sudiru basaawo family awo if I'm not mistaken gundi eyo kweri somewhere basaako abasaako webwe paka mitwalo wejawera 4 wegityo naye nga list yamanya tetwagala byeko bwe twali suubidde then tuba tuli awo olw'omukaaga nga batubikira naye mu kutubikira fundraising gundi ekyo nayo ne sparking a debate campaign ya sparking a debate ku Exoko ngachi
ng'abamu abantu bali banyiivu kuki banyiivu olw'ensonga eya abamu ku omanyi ebyobufuzi bino babipolarizinze nnyo nti incidents zino eziri mu kutambula eziri mu kubeerawo abantu zibalikamu obukyayi mu mutima obuyitirivu nowesanga nga abantu tugenda ku building society awatali kwesaasira nga singa ntambi abeera afiiriddwa naye nga alina bye yayisa obubi bajja kuba muki bajja kuba mu ngalo ng'embeera yaliwo ng'obota afudde bweyatukola wano bamusikiza embwa okitegeera kakati n'ennaku zino nti saba zino for example walaba situation ya Eddie gye yalimu Eddie Mutwe gye yalimu naye nti abantu abamu bakisanyukiramu nnyo so abantu ebyo bibalikako ebiwundu ku mitima gyabwe nabo ne balinda probably mufune mu situation mutuke mu situation bagala okusettlinga scores ezo so ne Cedric nabeera victim of circumstance Cedric ndowooza atabadde ye ng'omuntu abadde ng'omuntu abadde talina oba abantu babadde awangala nabo weebale nnyo babadde ng'akolera ng'ate balina bye bakoze n'abantu olumu kati abantu ne bagamba owaaye naffe tulina scoringira wano probably yabaddeko X nga bagamba nti bajja sonda ssente ezo abantu babadde bo bakoze posting nga bagala public ebasondere oba bo nga bayisa kintu kya family yabo. It was a public fundraising nti ne linkinga ku eri kitegeeza buli asobola ateekeyo wa public kati kitegeeza omuntu ono aba ayina se ku ekyo okwogera okusanyuka oba okusunga kati abadde basunga embeera babadde bayitirivu naye nti embeera ya Cedric nti badde Cedric abadde muntu mulungi nnyo ku bantu n'ekiwe okyokuyiga eri ffenna nti obeera nga oweereddwa omulimu ogw'obufumbo ngenda kukozesa analogy eyo gwe bawa Nnalunga oba oyagadde okugoyeza bbaawo akawunga oba ettooke aye togoya mayuuni nkola yankola empoomye Nnalunga yagoyamu mayuuni tulina bannaffe abalina abaweereddwa positions mu bifo ebyenjawulo ebinene mu gavumenti naddala mu NRM abadda ku bannayuganda ne bakinagguka ne bajeera embeera bannayuganda gye bayitamu so bacreatinga amaziga mu bantu okitegeera so bannaffe nabo beddeko bwekiba nga kisoboka kuba bwe tuyinza okugenda mu maaso awo ekiyinza okuva eno wansi kijja kubeera kizibu kustopinga so tufunemu ekyokuyiga bagamba nti mulago teri ddagala gwe togamba bugambi nti abo balina empalana ku gavumenti oba abo politics yabasumbuwa at least genda okola research olabe kye boogerako kituufu nti enguudo mbi ate gwe nojja n'okola nti gundi baamukutte gwe n'oseka busesi okitegeera so ebintu ebyo ndowooza byebizza ebipayiringa mu bantu abantu ne beekyawa naye ng'ekyo ekintu ky'okusekerera abantu nga bafudde tekyaliwo teyali nnono ne waliwo abagifuwerinze ebiri mu bantu so tusaba ffenna twefumiitirizeemu twetereeze ffenna ng'eggwanga naye nga tubasaasiddeko ab'ennyumba ya Cedric Babu mikwano gye ne kapiteeni naye mwenna tubasaasiddeko Navi abadde mukwano gwabwe abo Rajiv abadde bbadeewe kati Cedric naye abadde bbadeewe nalabeka vidiyo ako nga akyazizza Natasha anida nga akyazizza Rajiv Cedric nga akyazizza Rajiv Cedric abadde kyaliwa kati wayiseewo just weeks 3 ku mwezi agenze kumusisinkana obulamu bw'ensi bwe so tusaba ne bekikwatako tubeere n'amalwaliro nnyo kubanga Nairobi etuliddeko ssente empitirivu bannange Nairobi eringa eyatwekwata Aga Khan alinga eyatwekwata Nairobi buli alwala Nairobi omanyi ssente zetuwadde Aga Khan mpitirivu ziraka zizimba amalwaliro gawa of course ziba zizimba bo bakikola batyo okuba n'amalwaliro ago nga tuddukira eyo so ndowooza bekikwatako ne judge Mulyagonja namulaba nga eddwaliro ly'e Mulago ne gundi alina gwe yakyazizza wano Kasuku waliwo omwami gwe baakuba wano namukyaza nga naye era yeewanda Abdallah eddwaliro ly'e Mulago eryo ate erifaaru eddwaliro eddene erya Uganda ne situation gye nakunyumizaako ey'omwami oli yafa
yali agenze erira ngavuga pikipiki yamutwala mu ddwaliro nga nayo teri the basics so tulina okufunayo ko ku mbeera eyo okwefumitiriza mudala ku health facilities so tuinvestinge ndowooza tulekeraawo okutwala abantu Nairobi tuinvestinge mu kyaffe ndowooza kijja tuyambako Cedric akantu kaba kamukutte ku mutima nga tulinawo eddwaliro eriri ku mutendera gwa Aga Khan ndowooza kiba kituyamba neguba gwansi kisoboka n'akasente kaba kadda waffe tusobola obeera n'eddwaliro eriri ku mutendera okimanyi tetwamanyako nti nno 2024 tetulifunako ku luguudo olusinga expensive mu nsi weeruli wadde tuli mu dusasulira but lukola omuntu yatugusasulira ekintu ekibeera nga kirungi ne mukiinvestingamu ng'eggwanga n'embeera mwewoze it is worth it tusobola ofuna Abannakenya nga nabo bakimawa n'obujjanjabi aba South Africa nga bajja wano kisoboka kitegeeza kitasoboka kitasoboka so kati ndowooza tuba tusevinga nnyo olaba ssente ziri mu kuwutanyizibwa n'owulira nti gundi bamuwadde bweziti gundi yatutte bweziti bano bagundi ababadde bawedde babadde bweziti bano ababizinesi okitegeera singa governance ebeera nnungi ssente ezo ne ziziizibwa ogenda mu miwaatwa egyo emikyamu ne zigenda awantu awatuufu nga ku health facility Uganda ebeera ejja kubeetinda. Alright, mwebale nnyo mwebalire ddala bekikwatako bannange tubatumiddeko abali Namugongo tubatumiddeko kintu mukikwasaganye tusaba Katonda abawemu kimusinga okwagala abali Makka nammwe tubasabira mutambule ekintu kimukitambu Idi etuuse ontwalawa obadde oteesa otya go ngamba Idi wendi wetegeke amina gundi yange jeri kanzu wetegeke bulungi nnyo bwana Ntambi Idi tugicelebrating so tubatumiddeko mwenna tetugenda kugira abaana asale ente onali ennyama nja kulya taata nkuweereze yesebo kubanga tugenda salante amina taata naye ate omukazi tolina afumba njafuna kati ogenda kikolo gashumba gumikirize emyaka 25 nzani ujasi lunaku lwomubbi mwebale nnyo mwebale ddala olina akasembayo lwaleero ne ba sponsors bankambaleke embeera gye mpitamu bagimanyi kinyinza obutagikijubisa nga bwe baagala alright mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time